nze nfuna olubuto oyo mathematics yali abusamu tegeera naye njagala okwebaza mukama nti newakubadde taliiwo naye atakinere ku bulamu bwange yateekangako emikono nasalira olunaku lweyambitya mu ofisi ye. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya
mabega. Whenever you fail to recognize what the Lord has done in the life of one person, you have to understand what the Lord will do in your life. Because those who are watching soccer shout when no one is commanding them. I know Serumaga katonda tagenda kusosola naawe agenda oyinza obutakitegeera okubeera ng'oli mu bufumbo mwaka gumu 2 3 10 15 nga sijja balimba tenali nfunyeko olubuto neruvaamu nedda sifunangako olubuto naye katonda abadde mwesigwa atuwaniridde mu ddungu nga lyokya lyanjokya neliwola nga kati mulyo tekukyandokya ogwobugumba nga nabimanyiinya naye lwali lumu katonda n'atukyalira. Haleluya. Lunaku lwaffe banange mutugumiikirize naawe olina olunaku lwo. Watasomangako ekyawandikibwa nti amazima gasobola okubeerawo ekiro naye ate twabadde mu kino ekyokukaaba naye obwakedde waffe mutusanyukireko katonda yatusanyusiza. Kasinaba kuyimba oluyimba luno naluyimba nga munabinganga nti katonda kutulenjegere nga zinzita ng'enjegere zinkutte naye zaatadde abooluganda. Ate nina okukkiriza nti naatera okufuna olubuto olulala.
mukama kyaddaaki yakituukiriza olunaayo. Njagala kwebaza omwami wange banange mu by'obugaga Katonda beyamba yampa omwana. Nyinza okwanga sirinaali nyingi naye nyina eky'obugagga nzikola. Ovangako omwami akugumiikiriza nga takusaba mwebadde mumbanja omwana naye mwami Serumaga nga tambanja mwana. Ayimiridde n'asaba nange nanzizaamu amaanyi. Buli lunaku ng'agamba ekigambo I love you so very much. Akwongerako buli ku makya ng'aliro nga tanaba kuva ku biri ng'agamba I love you so very much. Ng'omukyala amala just week emu nga tanaba kufuna lubuto nga bw'akava mu honeymoon ng'oyagala mugoba. Fumiitiriza omwana wange kyabadde ayitamu 15 years. Naye njagala kugamba tanyiikirangako, tanfumangako, taŋŋambangako nti oli mugumu ojjuza toyi wajja kujjuza toyi nothing. Omuntu wa njagala kwebaza abalamu bange baganda ba mwami Serumaga. Ntumiddeko Anti Christine kulabaawo simanyi omulala obaaliwa abantu abo Daddy Victor naye waali awo. Abantu muyimirira mu ffubo ne mukaaba abalamu naye nze bankoze obulungi okutongereka. Banjagadde ne bansabira nga bwe bajja waka batusitula mu maaso ga Mukama ne batusabira omwana. Tebanfumangako, tebaŋŋambako nti oba nte muganda waffe oba yawasa kino kiki ekitazaala mwana. Nothing. Banjagadde. Sebo Mukama abawo omukisa, nyabo Mukama abawo omukisa. Abantu abamu bagamba nti okusanga nazaala osanga malaalo. Naye nze nalyoka nesanga nazaala wange. Omukyalo oyo anjagadde. Sigenda kweyagalaga ne babayimbe. Mama wange nalibwe kaba katungula akawa mutabani we n'akandeetera waka. Azze wuuyo. Okutali mu bulamu bw'ensi naye yansabiranga. Waliwo ebiseera amafuta bwe gaakanga mu kifo kino n'atambula mu kibiina n'ankwata kooma n'ansabira. Nga buli amafuta bwe gaaka mu kibiina ng'atambula mu bantu n'ankwata kooma n'ansabira. Naye mukyala Bishop wali nali mbuuza Mukama lwaki nafuna oludda nga Bishop taliiwo naye nga Mukama tanziramu. Mukama yabazibwa Oluganda nabuzanga Mukama nti lwaki osazeewo otwale Bishop nze nfuna olubuto. Oyo mathematics eyali awo saamutegeera naye njagala kwebaza Mukama nti newakubadde taliiwo naye atakinere ku bulamu bwange yateekangako emikono n'asalira olunaku lweyambisa mu ofisi ye n'ambuuza kiki ekigaanye ne mugamba Bishop binatukoze tusabye ensiibye naye nange simanyi. N'agamba fukamirawo enfukamira n'agolola omukono gwe n'ansabira n'agamba buli kyonnekyasiba olubuto lwa mukyala Serumaga kimute. Kati ebigambo ebyo bye yayogera nabyo olugambo bwe kiba
oluyimba oluganti katonda kutulengerere kubanga tuligamukateresanga musaala nasaba nagamba mukama kutula olujegero olusibe olutoba oyo omukyala mukama yebazibwa oluganda olugendo lubadde luwanvu aboluganda emyaka 15 tekibadde myangu naye ate mwanise mwagala yatugonzezaamu nekibeera myangu nga takufuma. Haleluya. Njaga kwebaza abaganda bange bambeereddewo. Omu ku muganda wange second last born yazaala last year n'akaaba n'agamba mukama nti ompadde omwana ate muganda wange. Mukama yebazibwe. N'abantu abalala bangi abansabidde yinza okubanga akaaba naye sikaaba nti oba nina ennaku olunaku lwe nazaala Samwiri ennaku yonna Katonda yakisaana. Haleluya. Mukama yebazibwe. Mpulira nina amafuta ennaku zino gempulira ngenda kusabanga n'abantu bonna abalina obugumba zikiriza nti Katonda agenda kuzaaza mu kifo kino abakyala abasajja abatalina baana tebakwabiri nsabye mbadde neegayirira Katonda afukeko amafuta si gakutambuza balema naye gakusabira abantu abatalina baana nabo baze omwana anyuma abooluganda omwana anyuma. Njagala n'okubeebaza nimbe munkoledde baby shower munkadde ebirabo ekisenge kya baby summit kyonna kijjudde ebintu ebirabo ebisobola okutwala up to 5 years nga biri awo tutunulako bitunule bituteekaawo bingi online chats ebintu byemumpeereza bituukako sente zituukako buli kimu kyonna nsaba mukama abawo omukisa alimbe nebebingira mu budde banange ne banabingiramu mu nsonyiwe. This is my day. Sebo mpolo yimbolo nibe Katonda kutuleetera.
Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Naye waffe Katonda wa Ibulayimu wa ddala asaaza. Yesu yeebazibwe mikwano. Mikwano Katonda gwe twakkiriza mwesigwa. Kama yeye atadhiri kwano.
Psalm 75, verse 6 and 7. Tugamba nti kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde ebugwanjuba newankubadde obukiikaddyo naye Katonda ye mulamuzi atowaza ono n'olina amugulumiza. Mukama yeebazibwe. Mukama wange kuwadde bunjiri nange engero 13 Biluga essuubi eryawo lisindukiriza ki? Kusindukira mmembe Mukama yeebazibwe. Nze mbadde nfumiitiriza ku bantu abakkiriza ekitiibwa kya Katonda okulabisibwa mu bo. Saala weebale okukkiriza ekitiibwa kya Katonda okulabisibwa mu bwe. Abalonzi b'essaawa y'omwenda Haleluya. Olunaku lwa leero nno lwa njawulo. Nsaba bali wano oleka kulutwala lwa bulijjo kubanga naawe otegereza ekintu olwaleero. Mukama wa Serumaga kumwana. It came to me and I said, Lord, grant Pastor Serumaga and Lord, Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nzasana wetu kungamba nti Mukama yamuto. When Sarah came to inform me that she had conceived, and I told her and also doctor that just as God has given you those children, it will be a sign if you can nurture your own child, then you can look at the Program nange ninayo iyimbo nja kumpa Yesu Yesu maaso. Mukiseera kino at this moment, kubeera okwabaweereza abantu Mukama Katonda the presence of the ministers of God kubeera omwoyo omutukuvu mu masakati gaffe and in the presence of the Holy Spirit in our njagala midst. okwaniriza omwami n'omukyala Serumaga mu maaso. We want to dedicate this child, Samuel, Zabuli, Psalms. omwana ye Samuel Zabuli Serumaga. His name is Samuel. This child, his names are historical names. Samuel kitegeeza nti omwana ono namusaba Mukama. Samuel means I asked of the Lord for this child. Zabuli kitegeeza luyimba. Psalms means a song. N'olwekyo Mukama yawa abantu bano oluyimba. That is God has given his song to his people.
as we dedicate him before the Lord. This is the one that came to me in the morning while I was praying. That for all the people in the Bible, they will always speak of their works. And they will say Abel was a cattle keeper. Cain, he was an agriculturalist. Esau was a hunter. And they will talk about the works of each of them. Even Isaac was a farmer. But this child will bring songs from the spirit and bring them to the physical world. And even those who don't know his name, he is born a minister anointing of the saints. But he will sing songs and God will restore the hearts of them. And this generation will have songs of worshiping God. omulimu gwagenda okubeera nekyalibeera mu nsi kitandike okulabisibwa era nga bwazze avudde mu nsi y'omwoyo okujja mu nsi y'omubiri ng'ekkanisa tumwaniriza atuukirizibwe byonna ebyamwogerwako bimubeereko ng'ekkanisa ne tubatiza abaana bato naye abaana tubawoogere Mukama mwana gwe Samweli Serumaga tukwabulako kubeera ekikozesebwa mu mulembe gwo era nga Samweli bwe yakyukirako ebintu bingi naawe mu mulembe gwo ebintu bingi ebigenda okukukyukirako era ne bwenjogera kati ngoze mu nsi nga mujja ekivume ku bazadde bo ne baganda bo bonna byonna ebibabaako bikyukire ku ggwe buli ky'onoosimanga Mukama akisimbe na buli ky'onooyogeranga Mukama akinyweze naye okusinga ennyo Mukama akubikulira ensi y'omwoyo ondawulira olinde bingi okuva mu nsi y'omwoyo obireete mu nsi ey'omubiri Mukama akuwa ennyimba ku mutima Mukama akuwa ennyimba ku bimwanjo zolimba emitima gy'abantu nekisaanuuka ekisa kyonna ekiri ku kkanisa eno ekyokusinza n'okutendereza twekikusuulidde olwaleero nga bwe bandekako emikolo okunyweza mu kusaba n'okwegayirira awamu n'okusinzanga nsaba ekisa ekyo kikwambala olwaleero nga bwe bantuma nange nkutuma nga bwe banjawula nange nkwawudde otuukirizibwe mu mulembe gwo okola okwagala kwa Mukama enkomerero yo kibeere ekitiibwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kansabe Mama Sefuwa oyogere ebigambo eby'ensonga eby'omwana to speak once upon this child. Katonda omwesigwa, Katonda atatuswaza, Katonda omwagalwa, asanyusa emitima gyaffe, atuusa ebiro mu biseera byabyo, asangula amaziga mu biseera byabyo. Mukama twagala okwebaza, twagala okukugulumiza, twagala okuwa ekitiibwa olw'omwana ono gw'oleese, omwana gwe wadde omusumba waffe. Gulumizibwa Mukama ebiseera byonna, gulumizibwa Mukama mu biro byonna, kubanga oli Katonda eyeeraga nga ye gwe Katonda. Mukama Katonda omwagalwa, omwana ono twamusaba
mu kiseera kye kimu ng'obawadde ezzadde eryabwe ku lwabwe. Mukama tubasabira tubateeka mu mikono gyo nga wobeesigisizza omwana tukimanyi ng'abazaddeko omuzadde alabirira omwana we amufaako amulabirira n'amusabira n'amugumiikiriza n'amunyweza. Mukama nsaba ekisa eky'omuzadde okubagwako eri obuweereza eri minisitule okukirera okukinyweza okukirabirira okukigumiikiriza okukitwala okuva ku ddala erimu okweyongerayo amafuta ag'obwakabona okugwa ku mwami n'omukyala okunyweza ekisibo kyo okuzaamu amaanyi abaweddemu amaanyi okuwelkaminga abantu abamulikala. Mukama obawe ekisa okuyimirira obutakoowa okutuusa we wapimira olugendo lwabwe okutuusa we banaamalako ekatala lyabwe. Tukuddiza ekitiibwa Mukama tukuddiza amatendo Yesu and I had several things I was praying for. But the Holy Spirit spoke a word that one day it will be a day of and I moved with that word. And I will be called upon to dedicate other children and I will do it. Yesterday I came to church and I remembered that word. We really want to thank God for the grace that He has given us to endure and be patient with that promise until we have seen it. And we want to take this opportunity to thank all people, the whole church, those who have prayed for us. Baby Samuel answered prayer. Surely Baby Samuel has answered prayer. And answered prayer to many people. One thing I remember, in that overnight, the eve of the year in which we conceived Samuel. It was the last overnight that Bishop attended here, and overnight into the new year.
You know that time when you're going to make declarations at the beginning of the year. On that day, Bishop did not come to usher in the new year. He was sitting that side and Mommy was also sitting there. And I was also praying while pacing around the church. And then I felt in my heart being compelled to go and kneel beside him. And I knelt where he was. Then he got hold of my hand. And he prayed powerful words. And there was a word that said that enable him to escape. And several other words. And I never knew that Bishop was to leave. But after that departure of Bishop, that was the first time I recognized. The Lord knows how He works out His calculations. But I've heard the prophecies. There must be a message that the Lord is taking us to. Hallelujah. I really want to thank the pastoral team. Thank you very much for standing with us. Thank you for supporting us and for praying for us. It is a team where we feel at peace. And we felt that Samuel is our son. And I believe we shall nurture him. For the time the Lord has granted him to us on earth. I really want to appreciate the church. You've loved us. You've been there for us. You've prayed for us. And you've given us gifts. I pray that the Lord grants us the grace to also do good. And I also want to thank Sarah. Sarah is a woman of faith and a wise woman. And I thank God for her. I want to thank Mom. Mom knows more than I do. One day she was asked, what name should we give that child? Because the father is not there. Our father is not there. And then she said, as long as he has that name Serumaga, that is okay. Mom has nurtured us well. Some of you don't know him. Mr. Kasoma. He was my best man. And he's the heir to our father. Mrs. Kasoma. Madame Christine. She's also Victor, Gifty, Majesty, Bachuti, Onawa. And then the rest this church is our church. And by the time our dad rested, he had got it. And he would always fellowship from this church. He would always sit beside.
Although he's bringing back home. You know Pastor Joshua? He's my elder. Bishop Serumaga was our pastor. All the pastors here are our pastors. The family of Zaki. May the praises be to the name of Jesus. I want to read a few verses. In the scriptures there was a time we are going to read these verses and I meditated upon them. This service you shall not have preaching, but we will have thanksgiving to God for baby Samuel. 1 Samuel chapter 1 from 26. Chapter 2 up to from verse 1 to 10. That's the event that brought Samuel. Samuel ekisoka essula esooka okuva ku lwabiri mw'ennya. Awo bwe yamala okumujja ku mabeere n'amutwala n'agenda naye n'alinnya ng'alina ente 3 ne efa emu ey'obutta n'ekita eky'omwenge n'amutwala mu nnyumba ya Mukama mu Siiro era omwana yali muto. Ne batta ente ne baleetera eri omwana. N'amugamba nti, ayi mukama wange, nga bw'oli omulamu mukama wange, nze ndi mukazi oyo eyayimirira w'oli wano nga nsaba Mukama. Omwana ono gwe nasaba era Mukama yampa ebyo bye namusaba. Nange kyenvudde muwaayo eri Mukama ng'akyali mulamu, aweereddwayo eri Mukama. Nasinza Mukama eyo. Essula ey'okubiri. Kaana n'asaba n'ayogera nti, omutima gwange gujaguliza Mukama, ejjembe lyange ligulumizibwa mu Mukama. Akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu nga Mukama, kubanga tewali mulala wabula ggwe, so tewali lwasi olulinganga Katonda waffe. Temwogeranga nate byaki ekyo kingi ekyenkanidde awo. Ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe, kubanga Mukama Katonda wakumanya, n'oyo ye apima ebikolwa. Emitego egy'abazira gimenyese, n'abo abeesittalanga beesibye amaanyi. Olwokutaano, abakkutanga bapakasizza olw'emmere, n'abo abaalumwanga enjala bakomye. Weewaawo omugumba azadde 7, n'oyo alina abaana abangi ayongobera. Mukama atta n'alamya, aserengesa mu magombe n'alinnyisa okuvaayo. Mukama ayavuwaza era agaggawaza, assa wansi era ye agulumiza. Olw'omunaana, ayimusa abanfu okubajja mu nfuufu, asitula abeetaaga okubajja mu lubungo, okubatuuza awamu n'abalangira. Basikire entebe ey'ekitiibwa, kubanga empagi z'ensi za Mukama, era yateeka ebintu byonna okwo. Alikuuma ebigere by'abatukuvu be, naye ababi baliriisibwa mu kizikiza, kubanga tewaliba muntu alisinga olw'amaanyi.
abaawukana ne Mukama balimenyekamenyeka. Alibwatuka ku bbo ng'ayima mu ggulu. Mukama alisala omusango ogw'enkomerero z'ensi, era alimuwa kabaka we amaanyi ng'agulumizza ejjembe ly'oyo bwe yafukako amafuta. Awo Erukana n'agenda e Laama okuwa. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Ebigambo ebyo byayogerwa nga Samwiri aleeteddwa mu kkanisa. Those words were proclaimed when Samuel was brought into the church. Twebaza Katonda ebyawandiikibwa era biddamu n'ebirabika. We thank God that the scriptures reappear. Erinnya lya Yesu liweebwa ekitiibwa. Praise be to the name of Jesus. Lwakadde ngenda kuganya abalala okuddayo. Because of time, I'll permit the others to go back. Ne bwe tunaayimbayo ennyimba bbiri nga tumaliriza. Even if we have 2 songs and one, then we wind up. Mukama atenderezebwe. May the praises be to God. Katuweeyo ebirabo. Let us first bring the Thanksgiving offering. As we are here with Thanksgiving offerings, we pray that you bless them. In the name of Jesus. Amen. If you have the Thanksgiving offering for the sake of someone, you can do it now. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big
BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katuyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758683 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working.